Ampuliriza enkulamusizza era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero ekyetisse essuula eno ekibanyi kigwa n'amenvu mu kitabo Agamyuka Omutezi ekyatuwandiikirwa mukadde waffe Nkata Musa Mutyaba. Naye nga sinnaba kukisumulula kusabisa kisonzikirize katono nnyo nkujjukizeeko kwe twakomya omulundi oguwedde. Munajjukira titwabadde mu ssuula egamba kyokisaawa nnyo. Era nga mu ssuula eyo mwe twalabidde nga munnamawulire Abdul Tabula anoonyereza ku kufa kw'omulenzi Paatu. Gwe twafundikiriridde ng'alina by'azudde wabula bwe byakubiddwa mu lupapula lwabwe olwa muyizzi omukulu n'atakisiima nnyini lupapula, era Abdul yayitidde ku lugwanyu okugobwa. Mu bufunze yawonedde watono awalema ekkole okubuuka okugobwa oba okuwummuzibwa. So mbasaba munzikirize nga bwe mbajjukizzaako ebyo, ate awo wennyini akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula ekibanyi kigwa n'amenvu. Waliwo akayita ennaku mbale bubazi okuva ku lunaku lwe banneegezaamu okungoba ku mulimu mukama wange amala ntaatire ekibanyi ne kigwa n'amenvu. Awo mu ssaawa ez'akawungeezi ne nfuna essimu okuva ewa ossi wa poliisi y'e Kireka nga mpita ngende neeyimirire mukulu wange Badru Ssemwezi eyali akwatiddwa olw'okuvugisa ekimama. Nasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi nteme mukulu wange mu nvuba. Nga nakatuuka ku poliisi neeyanjula ew'omukulu kyokka nansaba njira mbuuza ku musibe nga bw'amaliriza bye yali akola. Twali twakanyumyamu ebitinga 2 byokka n'omusibe, abasajja 2 ba Kirimegga ne bafubutuka ebweru ne bangwako ekiyiifuyiifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba. Nga bayambibwako ossi bansikaasikanya ne bannyingiza mu mmotoka yange ne bansiba kantuntunu. Abantu baagezaako okukuŋŋaana nga bawulidde okuvuvuŋŋana n'enduulu ze nagezaako okukuba. Beesasa ng'essasa ebbereberye livuze eryokubiri n'eryokusatu, n'oluvannyuma abampembe ne bakoleeza mmotoka ne byolera. Abantu kye babeeredde waliwo abaagezaako okukasuka amayinja ku mmotoka naye nga tewaliwo kye baali basobola kutaasa. Abapere baali bammaze amamiima Nnabanfudu yamala Nnababbubi. Nalowooza ku ngeri gye ŋŋenda okufiira mu maanyi ate mb'obalagaze obw'ekitalo. Nali ŋŋenda okugasimbagana ne Mmeeja Kaberenge gwe nali nayisaamu olugaayo ku lunaku luli lwe yanneegezaamu male mmutebuke ne mmuleka mu gw'ebusami nga yeemagaza. Bazadde bange baali tebakyaddayo kundaba wadde okulaba ku mayitire gange. Okwagala n'emikisa gye bansabira lwe nagenda okubalaba byonna byali biyisaawo. Abampembe baavugako mayiro nga 3 ne bakyusa mmotoka eyange ne tugirekaawo. Olugendo lwaffe lwonna lwalimu okubuzaabuza n'okutimba bbula. Baagiranga ne baweta amakoona ne tubeera ng'ate abadda gye twali tuvudde. Baakozesa nnyo obukubo bw'omwasanjala obw'omu byalo nga bafuba okubuzaabuza omuntu yenna eyandibadde atuwondera. Nga tuli mu lugendo luno baagezaako okunkudaalira n'okunjogerera amafuukuule. Omu ku bo yeevaamu n'aŋŋamba nti, "Kagezi munnyo weerwaneko nga bwe wakola luli." Namuddamu nga sitidde nti, "Kyokka muyinza okunzita naye ate wajja kumerukawo battabula 10 okudda mu kifo kyange. Kino kye mukola n'ekijambiya gwe mwasikira kye yakolanga n'atta Father Clement Kiggundu eyansooka mu mulimo guno ogw'amawulire. Naye tekyandobola kugwesogga." Baaseka nnyindo yankolera ne bakinagguka nti, "Kati omuzimu gwa Kiggundu gukuyambe." Neewuunya ensonga eyabagaana okuntimpula mu mmotoka wadde okunsunako obusunyi. Ne ndowooza nti kye baali bantegekedde kyali kinene nga tekibeetaagisa kukyongerako nteera. Twamala ne tutuuka mu kifo we twaleka mmotoka ne tutandika okutambuza ebigere. Mu kiro ekyo
Twagendanga tuwumpuguma mu byalo oluusi n'okutomera ebitiititi eyo mu bikubo bye nnali nkakasa okuba ebisinde by'ente. Kyaddaaki banzijako kantuntunu nga tutuuse eyo awala mu kibira ekyakula ne kiwola. Obuyoga n'ebiwuugulu byali ku mugano gwa kusindogoma nga biringa ebisindana. Ekiwuugulu bwe kyawuugulanga nti, "Fungula fungula enkutu!" Ate akayoga ne kakuba oluba ekibira kyonna ne kiwaawaala bewuwa. Nategeera luvannyuma nti twali mu kibira Nalubugo ekyakyaka ennyo mu biseera ebyo. Mu kiseera kino amagulu gange gaali gatandise okuzindazinda nga galinga agatakyali ku nze. Nali nduyiriddwa era nga nsigazza kyakubasaba kunzikira awo. Eddoboozi ery'omwanguka ne lifubutuka ku ludda gye twali tugenda nti, "Horouko!" Be nali nabo okwali ne Ossi ne baanukula mangu nti, "Pira!" Ekyali kitegeeza nti Popular Redemption Army. Eddoboozi lyaddamu okuboggola nti, "Wantu ngapi?" Bannange ne baddamu nti, "Wantu ine." Twali tetunnaluba kubanga era eddoboozi lyaddamu okubuuza nti, "Wote askari?" Be nali nabo ne baddamu nti, "Watatu askari na ngeni wa mzee mmoja." Ekifu kyanva ku maaso ne ntegeera nti nali mpambiddwa bayeekera so si basirikale bannaza abaali baafuuse ababaka ba Walumbe. Naye era kyenkana nali musibe nga ntya n'ebyali biyinza okuddirira singa abajaasi ba gavumenti bamala ne batuzingako nga ndi mu nsiko n'abayeekera. Nga tutuuse mu nkambi munda bampa akasiisira omwali omukeeka ne bulangiti banyolobaaze mpummulemu okutuusa enkeera. Mu kasiisira twasulamu n'eyali Ossi wa poliisi eyali abalize ne yeegatta ku bayeekera. Yantegeeza nti kaali kakodyo okumpita ku poliisi era nga mukulu wange Semwezi baali baamukwata makwekansaamu ne bamuvunaana omusango gwe yali tazzizza basobole okumpuddiisa ntuuke mu kifo we baali basazeewo nti we nnali nteekwa okuwambirwa. Abapoliisi abalala be yali yeekengera yabatuma emirimu ebweru wa poliisi alyoke asobole okuggusa obulungi enteekateeka yaabwe. Ku makya ennyo natwalibwa mu maaso ga Fande gwe ssaategeera linnya lye. Yanneebaza emirimu era nanneetondera olw'ebyo ebyali binguddeko naye mbu nga kyali kyetaagisa okukola nga bwe baakola. Yambuuza nti, "Kirya oli otya?" Ne muddamu nti, "Ndi bulungi naye sinze Kirya, nze Abdul Tabula munnamawulire wa Muyizzi." Yatyetyemuka n'aseka n'aŋŋamba nti okutandika olunaku olwo nali nja kuyitibwa Kirya kubanga ekirya atabaala kye kirya n'ali eka. Yambuuza obanga nali nnyweddeko ku kyayi katuukira mu nkambi eyo nange ne muddamu nti n'akamu n'ak'eddagala. Yawanika ekigalo waggulu n'enzigibwawo omusirikale eyantwala okunywa kyayi. Yaggyayo emmundu n'atandika okunjigiriza okugiwangamu amasasi, okugipangulula n'okugisumulula ng'ebadde yeesibye. Yanjigiriza okwewalula obusota nga bw'aŋŋamba nti bye yali anjigiriza byali bisobola okunnyamba singa omulabe abeera atugudde mu buufu ne ziseka. Ku ssaawa nga 6 ez'omutuntu bandeetera ekyemisana ekyali ekya kaama n'amakobe nga kuliko n'enva z'enderema. Enva saazirya kubanga mu Buganda omusajja talya nderema. Ampuliriza akadde ndowooza keeko nkusaba onzikirize sooke mpumbireko awo amangu ddala bwe nzira bwe nvanva nkwongereyo tulabe munnamawulire ayingidde obuyeekera ludda wa gy'anaabifundikirira. Mubeere bulungi
Mweraba.